Pro Live agemanya gange Wonder Boy ayuji agwe mukutu kwetuli yona je sinziro kubanga otulaba nkujukiza webale kubanga wasalawo kubanga otambula naffe and of course kubanga buli kimu wasalawo kubanga aboli awo fetu kikutusa ku mawulire and of course anebyo bitambula in the world of entertainment. So yona je sinziro kutulaba it is a pleasure kubanga otwegattako each and every other day okulabanga ensonga zino oboli awo ozifunamu olwakola lero ebifaananyi ebyo nga obiraba njagala kukubira muganda wa King Shiba atubulire ate King ali mu mbeera ki because ye mukujja nabadde naye yandaze nti Shiba embeera mwali yeetaaga okubanga yeetaagamu essaala so katwagala tumanye addala ekituufu kyeki era mubeereyo so angenda mukubira ku kasimu eddakiika eno yennyini ate ye atubulire ate kiri kitya ku sayidi eyo. Guys. Pasta. Musumba. Owasizote no sebo. Ndiso wasizote. Bulungi. Ng'olikanga adda kyebase. Kakati. Pasta. Hello? Kuwulira. Mbadde kubidde ku bifaananyi bya Shiba ebyo nga mulwadde. Ejo naadde ne mukunja simanyi oba wabirabye. Ejo naadde ne mukunja nga tunyumyamu ku ebyo ebifaananyi kubanga ye yalaze nti obulwadde bw'amaanyi. Twandisose ne tunyumyamuko ku eyo emboozi omulwadde biki kwanze wangamba nti mulwadde nali manyi buno obulwadde obwa bulijjo. Naye ng'obulwadde si bw'amaanyi. Ate kusiza kuyakalakala wamaanyi. Sagala nnyumya angi kuba kati ebintu bikuvuzeemu sipiidi. Kuba anyway singa osooka n'okalabako bw'onafuna obudde ke kasooka awo kwayagamba obulwadde si bwa bulijjo era mbwetaaga omukubireko. Kati yakunyonyola type y'obulwadde. Nti yakunyonyola obulwadde obwo bwennyini kwanga nze wangamba obulwadde ki bwe bwa bulijjo buno bwaffe. Naye ate yagamba nabadde naye jjo ng'agamba ye obulwadde si bwa bulijjo era mbwetaaga omukubireko akunyonyole. Byonna naawe bipange kati obulwadde buli lutawo obulwadde obw'amaanyi naawe. Ebifaananyi byatuyisizza ffe abamu. Ebifaananyi nze kennyini baabikubira nabaddeyo. Anyway kati ki ekimuluma kyennyini? Manyi. Bannaye. Ojjanjaba ky'otamanyi. So, ayoyo muganda wa Shiba era bigambo bye biwulidde. Okusinziira ku ye alaze nti tewali nnyo ky'amaanyi Shiba kibuluma era ensi teyeetaaga kubanga yeeraliikira. Kakati nga omukunji yabyogedde njagala mukubira naye atubuulire lwaki ate ye yalaze nti obweraliikirivu bulina okubaawo ate nga ye ali mu kujjanjaba omulwadde agamba nti tewalina kubaawo bweraliikirivu. So kati naye kamunoonyeeko wano ate tusobole okufuna a balanced story oba oli awo ku nsonga eno. Omukunja ali kiriya ki ekiriwo? Ejo ensonga gye twakoze yaleseemu obuzibu. Naye ndaba ng'omuliro gwakumiddwa nti Shiba obulwadde bw'amaanyi nnyo. Nange nagirabye wano after. Naye olwedde nga tewali kyaguza. Kaakati nva kubira pasita. Pasita nanaga obulwadde ye si bw'amaanyi. N'agamba n'okugamba. Twagala muvuga speed. Social media yagala muvuga speed. Social media etwala obulamu bwe. Era tubadde tukyayogera ye n'alaga nti munyiivu nnyo n'aggyako n'essimu. Kiki oyinza okugamba abantu kw'eyo ensonga?
kuba mbadde njagala nnyonnyola obulwadde kuba tubadde tumanyi yali ku bulwadde naye yalaze obulwadde si bw'amaanyi nnyo era liraga nnyo kugira mbu tupanikinge. Ye yalina okugamba ebisinga kubanze maze emyezi bagiri emeka nga siri na shiba ndowooza n'ogwesembayo mulaba alayika nalina mu kkomera we yajjayo okundaba. Bw'obanga gwe watugambye nti obulwadde bwe bw'amaanyi ate yalaze wangubira essimu nanyinyonnyola tuli eno ndi mulwadde ne shiba mulwadde kati nemugamba bajjanjaba mulwadde ne bajjanjaba mulwadde kati nemubuuza eddagala lyo alimira bulungi naye eddagala alimira nemugamba mwakano naye eddagala emirundi emeka kukyanga aveeno nagamba twakano nayo gumu kati obwongo ne bujjukira nemugamba wamutwala n'addamu n'afuna kuba aliwo eddagala lyafunanga ng'ogyeko lino ery'obulwadde waliwo eddala lyafuna eryebyo tebyatandise jjo yali nawano byalinga bimutawanya lubulu omugongo ene n'omusujja n'oyo senyiga oyo kuba omuntu omukulu talwala senyiga nga wa abaana abato baba n'oyo senyiga nawe neno wiiki ate ne wayitawo wiiki emu ate n'addamu kati so naffe wetwagezaako bino ebyokugamba nti omuntu alwadde katufuneyo ku Bukerenda then omusawo n'atugamba oba olina muleeta eno ne balaba ki ekimutawaanya kati era kye nakolawo ne tugendayo awo wennyini wanywera kati gyanywera eddagala then omusawo n'amuwa eddagala eritali liri naye eddala kati yali alina okulimira bamuwa empeke ng'alina ozimira then n'angamba ezo we ziggwawo omulundi gwe tuddako omuleeta ajja funayo empiso then nze nali mmanyi we baŋŋamba nti bagenze ku bya ddagala kubanga era yagenda eri gye yali alinywera nze buli kimu nali mmanyi kyakola kye nga we bitambula byonna nga mmanyi byakolebwa kuba saddamu sijja kulimba saddamu wuliziganya na pasita nti tutuule awo oba ngoire tuwaye ebiri awo kati we yaŋŋambye ebyo ne mugamba yafuna empiso gye yali alina ofuna oba eri eddagala eritali liri naŋŋamba nze bwe natuuka sime ne banoonya fayiro sime ne bakola batya netwabifuna ne mugamba kati akozesa ki naŋŋamba namugulirayoko wano ku Bukerenda kati nemmanya ono tamanyi tamanyi kyajjanjaba nemmanya ebintu omanyi waliwo ebintu nga tubitwala nga byangu bimala kutabuka ku budde obusembayo n'otandika okukubagana kati jjukira zino entalotalo bye tulimu ebyekisiru kati nga nze nekyenkwatako nga tuyinza okujjukira nga obudde ate nga awo nange mba sikyasobola byogera kuba biba tebikyagasa bakubuuza lwaki tewabyogera luli nga bikyasobola okukolebwa oba okutereezebwa bikyasobola okuyambwa nga obudde bukyaliwo ne mugamba mutwale ate tetulina transport ate ololo kugamba nga owuliriza ebintu owulira nga bimalamu amaanyi namutwalayo eyo gyanywera so batuukayo omusawo nga oyo omusawo yali amukolako kuba bagenze basazadde nze namugambye emisana awe nayogedde naye ndowooza n'avaayo gye yabadde n'addayo ne beetegeka awo ne bagenda kati batuukayo oba yabadde yavudde yannyuse oba yadde taliiyo omusawo oyo eyali yamuwa eddagala eddala erikolako ebyolubuto kati oyo pasa nankubira nanga omusawo ono taliyo waliwo bano abakola ku bino lino eddala lino
nentandika oziringitana wano noonya enamba nkebera mu simu sigiraba nti nze wemba nsevinga kasambi kakonti dokita n'ekitundu olwo mba mmaze nga buli nenoonya enamba paka finale we nagifunye nemugamba bakubire kati awo nemukonekitinga ate ebyazeemu nazeemu kuwulira nga aŋŋamba musawo andagiridde wemba mumutwala bamuggyeko omusulo bamukebere n'omusaayi awo balabe yakomawo kweri yasose kuŋŋamba banne eddagala lye bamugambye agende agule waliwo eddagala lye batugambye tugende tugule lwe nafunye eyo enamba nengimuwa direct nemugamba ebisigadde kwasaganya pasita yennyini gwe nagambye namuwadde direct enamba nemugamba ebisigadde kuba kimukwatako kimukakatako kyandigasiza kingimuwe ku budde obusembayo nga buli kimu kitamusawo ensi yandigambye naye mukonji olina omutima omubi wanyiiga ne mu bulwadde n'onyiigiramu ebirala byonna tusobola oba abanyiivu ennyo abasembayo naye kati bwebituuka nti ate kiyingiddemu elementi y'obulamu bwe kiyingiramu elementi y'obulamu kiba kigenzeemu kowala atlist mutakkiriza gye mulina ottakkiriza nga ali fine ekikulu mu byonna ye kuba fine kyekyokka. So olwo lwabadde lunaku ki lwasembye okwogerako nabo? Nakoze ki? Olunaku lwe wasembye okwogerako nabo era babadde mu mbeera ki? Ekiro waliwo ko ku nkyukakyuka nga amaze obbikola ebyo oba ebimu byamulemye? Ngenda kuddamu bawuliza buwuliza nakazuuka ntigera namaze okwogera nabo naate ate ngenda ku show. Yes, ebyadolaga nze kasa yategeeza nti kasa yakwataganye n'omukyalo eyasooka okukolako eyo issue awo ebisigadde siba nabweraliikirivu kuba oli yaba amanyi kino kiri bwekiti kino kiri bwekiti kino kirina ba bwekiti kati awozaawo mba mpulira mu mutima nti nkoze ekyenina okukola mu budde yesi tuli reedi naye ate era si nsobi yange kubanga zitamukubirangako kubimbuuza biki n'ebyo eby'obulwadde nabiwulidde ku gundi era nabiwulidde okwogera naye ndyoke njogere naye ekyo nasooka biwulira luli ng'oyogera naye so nagende naye n'alyoka abinyinyula ku kimu. So kati ye bino byava okuŋŋamba mbu obulwadde si bw'amaanyi era nange sirabawo nnyo kyeraliikiriza kubanga wabanga tulimu eri bayasi nti buli gwe badimiitinga abavubi naye sirabawo nnyo ye mwennyini kasaba nga yatugumiza kuba yali naye kituufu yabadde naye ebbanga lyabadde naye nze nga kuba we nayawukana naye kuba we yaveene mpozi ne lwe badda wano nga nze siriyo lwe yamuleeta ku kitebe ekisigadde bwe kiba mu mikono gy'abasawo then kiba fine kuba kwogera nakuteebereza then ye omusawo asukka ku kwogera n'okuteebereza ye akebera n'amanya nti kino nakino nakino kiri bweki. Kale kati tujja kwongera okwogera tulabe ekiddako naye ng'ekitebe kiri kitya otherwise ekitebe nyingiddemu nange ekitaya kale webale nnyo. Kale ayoyo omukunja atasera akosa brother wa Shiba ku mbeera ebiri mugenda maaso because atwadde tutidde nnyo nga tulowooza nti oba oli awo Shiba mulwadde nnyo but okusiza nga wowulidde byebyo asijja kwongerako kankome wano ate tukwatagana omulundi ogugenda okubanga guddako.